mulekera otusiriwalirako kutukubaga sirani nga mafuta ine ebizibu tunonya school fees tunonya sente mutukubaga sirani ogwana ne gweyambula ne gukulaga nga bwe gwakula n'owulire ng'oyagala kusesema zesidanga mukunywa amata na bongo kasana biri ebintu by'olwana ati mpuliriza batutte meme batutte emitima leka njogere byange yego kifuuka gwende kadaawe obagobe sikotegeera ku TV naawe UCC etetegeera yusingoze eki mbuliriza ekikonjigiriza byenjogera ebisirani byakutte ggwe ebisirani byakutte ggwe producer wanveeko tammanyiira ndi mukubulira gwe nga agantu gatukuba ebisirani tubona anti kana agawala ageyambula getaga kusiba tojja kumanyira ne producer wo yajja byogere wano anti mwe mutemumanyira abantu kugambye Ministry of Ethics eyina okukwata agawala gano ba activists muveeyo tosobola kukwata gantu gesitaza kakati badde okimanyi nti gano agawala gasiza ekifaananyi nti buli muwala yafaanana bwatu Uganda Police Force UPF gano agatulaga gawogoguma gaabwe mukatamugulu gabikola intentionally gakuba eggwanga ekibi ekirimu agantu batukuba ebisiraani ababiraba bakuba eggwanga ebisiraani n'abaana baffe bajja kulaba bisanga balowooze trend entuufu ate nina bwino agagawala agasinga siga na Uganda gava mu nsi zaabwe ne gajja ne gakopa kalicha yaffe ne gatandika okwetuma amanya g'Abaganda gavumaganya Obuganda oba gavumaganya Abanyankole oba gavumaganya Abasoga bino byonna ebiwala ebyeyambula si binna Uganda bimalaaya biva mu nsi zeewe nga bize kwetunda. That is a sign of marketing. Kati nakiro kanchukubulye kuwako ku TikTok kwe kusinga abawala abetunda 99% buli mwalagola ku TikTok yetunda ayinza obuteyambula naye balina marketing seduction twina types of advertisement satu tuna kibaita persuasive advertisements ne commercial advertisement bile biwala bikola kibaita persuasive advertisement okusikiriza bakasitoma buli mo eraze ne unyabavubuka abakwana ebiwala wala ebyezinyazinya ku internet biba kina kibende kyezinya bwe kitiye bibina ne kizina kiba kyetunda. That is psychological selling. Nati ngambe psychological selling. Tali muntu abera ku internet nga wabuvunanyizibwa. Nandiko kwezinyazinya amazina. Abata content wabuvunanyizibwa. Omuntu abera ku internet nga yezinyazinya bayita bakasitoma kugula. Atunda ki? Atubetunda. Abayagala mu inboxing eti hi how are you? Ogule kanina kusoma malaya bakyusa form. Seductive strategy jibakozesa. Gwejagala ombuli omuvubuka abavubuka mugwa mu trap. Ngena ndaba comment nti you are beautiful. Choka gobo sosoko mulaba. Kitegeza buli mu banekolera janga abasinga badda ku TikTok. Ne abamu bagezi befula bakola challenge z'abayimbi ne bakunama, befula abayimbe nyimba ne bakunama, befula abezinya ne bakunama, kumbe bali mukola mission yabo ya kwetunda. But TikTok is one of the most selling bamalaya babaita batya mu kigambo ky'ekikulu. Prostitute is the most selling app. Ate kambabulire ekyama ku TikTok tosobola kufunako mukazi alina byonna. Abamu waliwo bemmanya batunda n'obusabuni ku TikTok nga yo mulimu gwe kukubira simu ate mpuliriza ate kamaleyo ate wako nze kati njigiriza abaana bo mulembe kuno bayiga nga ye ayagala kukubira video kigwe mpuliriza ng'oli akubira essimu akubira video bugotuke ku ntiko tumaze kale ontegedde buli kyekugamba kakati gavumenti ya Uganda n'abazadde mulina okusooka okwabolishinga abaana okukwata amasimu gammwe omwana era tanaweza myaka 18 alindemu okugenda ku TikTok ne smartphone mulina ozigaana abaki abazadde kubanga waliwo omulembe oguze waliwo sitaani azze ng'agenda kati ate guno guba mwoyo gw'emagombe baagala generation eno ekule nga nseego nga bo katonda mugula byonna bimalaya byolaba buli kimalaya kyolaba kita akatambi buli kimalaya kyolaba kyetunda ku TikTok nga kiraga binabinaago nga musima kinyenya agantu byonna binaku ng'omuwala ekigenda okukuyamba weesomere kulanga otya Katonda kulanga osoma kuliko n'abawala bakolera ku business nosanga omuwala ng'alanga perfume ze nosanga omuwala ng'alanga boutique ye nosanga omuwala ng'alanga business ye artist naye gano agezinyazinya mugakola challenge gano yagefulaga vixen agamalaya wako tali kintu kiruma nti njagenda kasuku nkole program y'ekikulu kuba weetiisatiisa njagenda kasuku njikole teri kintu kiruma nga kuzala mwana ate bwe kinyi kitaawe n'obanga ayagala omugula kubanga buli taata wala bakatambi ako nga weeyambudde abanga akuguze balina abazadde ne gavumenti ya Uganda eganye okukola censorship nti bano abantu abakola ebikola ddala kituufu bannayuganda nolaba ekiwala nga okweyambula bitufudde muno ne bikayanokayana si gwe wabutadde si gwe wankwata video gwe wangamba nenkubira bba okwemula kufuusa okwemula
ngenda tandika okukwatagana sina mutume nenja tandika okugasiba ndabe government ya Uganda beganira okugakwata fabwe n'omwana w'omwembi yena kayinga kiri nga kigamba simanyi sigo wanjira nonzibako omusajja nowamubba nange nenkuyite kugamba nga biringa ebiraga nti pornography is porno is real bw'obadde omanyi nti mu Uganda ethics and integrity ministry nti pornography gwe mulaba mu Uganda tebamukolera bweru lwaki bamugoba mu nsi yaabwe bamutonda mu ssendala because pornography is devilish, it's a devil. Mpunyonyolenta kikola kya sitaani. Nkuwadde example ya muganda wange Abdul Mulasi nasulanga mu ntebeze. Abdul Mulasi yomu ku bayimbi benatandika nabo obulamu naye kyakakanye tutumire bakazi kuwanda bitundu bya kyama ng'omuvubuka mpulira yigira ku bajjo nti ulobera ladies man togaggawala tibana bakazi kandi bateekamu emikisa n'okusiba omuvubuka ekikutaasa we nandaba ku TV kubana mukazi wo ng'omu wa bakazi bonna ebintu bye bimu yonja mukazi wo muwe kyayagala muwe sente lemegenda kuleta bisirani mu kika teri muyimbi akusenga awana bakazi teri muyimbi akulide mu bwamalaya nga ali successful mpayo abayimbi bona bali successful Misa Kisema kola ina mukazi we Geoffrey Rutaya ina mukazi we Bobby Wine ina mukazi we Bebe Kula ina mukazi we teba promoting pornography Chameleone yaina Daniela ate nga abayimbi basobola kujja ne bakwana buli kimu kati gomuvubuka sitani alaba nkukumidde ntya mu bwavu nga kusola kwa gogamalaya ate buli muvubuka aliga n'okwana kikazi ku TikTok n'okyebakako genda kufuna ebizo toligagawala nkyogeredde Busoga ne kusanyuka TV omuvubuka ekigenda okutaasa embeera enembi n'omwana gwampuliza omutanda ba ku TV ebintu bibiri bisatu ekisokede yagala Katonda n'omutima gwo gwonna tolyejjusa ekyo kituufu kulango ine empisa bibiri kulango yagala okukola n'okwebuza nti fa bakola programu ez'amagezi toweetaga ku trendinga nnyo weetaga keeping standard kati kapo tafa ku trend tayogera bya kisiru ku trendinga ayogera ekyayagala n'akiwulira atayagala n'akireka endiyenda maliza nga ekyokubiri kapa ine emikwano gy'abayimbi bonna walabye ku show nga buli muyimbi alinya atamusinga amaanyi sijja kwogera birungi byokka ompulya bulungi ekyokusatu kapo mugumiikiriza akolaganika naye kapo ye muntu gwokubira show nze mutwala ebusoga nina n'ebivulu ebusoga tugenda kuddamu tukole kapo ye muntu ebbanga lyonna lyankoledde ku show tansabangako naŋŋamba nti bajja ompa ssente mpaddino ye muntu ajja ku show n'ayimba n'owulya buwuliza ensonyi nogamba omusajja ate bannange teri kintu kizibu wakko nga muntu atalina mululumu ssente oyo tosobola kumubba promota kigomanyi omubbi kizibu nnyo okubba kazibwe kapo kubanga ebintu byabikwata simple talanduka tayomba era one of the most best agreement mu nsi ye muntu oyo yefuula mbu ali is a gentleman is agreement is better than written agreement kati kapo bajja kukivula azinga mukono nagamba mmaze okuyimba waliwo muyimbi ajja kukivulu natandika okubogula n'okuwoggana ntekayo kakati kapo buli promoter ayagala okukolagana naye takaluubiriza kapo yo takaluubiriza kanabadde ku show ye show era kapo kyeyakoze kyabadde kyamaanyi nnyo ku kapo kitya performance ye nadde sigisubira kapo ku performinga bwatyo kwanzira mulumu nali mmanyi namubuuzaako ne kapo empana bagiyita batya mu luzungu nyambo nyambe bakiyita batya ati bakiyita batya mu luzungu natikidiwe tujja nekyo endanda mugerekako ne mugane mukulu kapo oyina hapazos bakiyita batya ekintu ekizinga wano eda ya performinga nga abantu abalina ekyo ekintu nangamba nze bwentu bwe performing ntambula kigagga ku stage nze nali manyi mulwadde wa bulwadde ogwo nti ye ebintu bye byonna okuva ku stage mu byayogera mu byakola muntu wa ddembe tolina kyoyinza kunoonya ku kapo era gye mweyaze ku show ye yataddemu art yabadde mungi okusinga music he tried to be creative era ekintu kyokka ekya session ya kapo byuma sijja kuwaayiriza jjejje naye omuntu yabadde mabega wa sound yeetaga kusiba kubanga buli event organizer ndaba ku radio ne TV teri kintu kitamukolo nga byuma oyo musajja yalese sound bangambye jjejje yejeredde omusango kwe nawudde nti jjejje mu abiri nengamba ne jjejje akola atabina ebintu by'ekisiru bangambye sound yabadde mukopi wa kapo kapo mukopi ndoze yagana okuleta sound nayagala nja akozesa yekifu ye buli kimu ekyakola kya mukopi kati sound yokka ye yassa omukolo kwe bima byabadde biva kola benga alunda mu biru tugenda kutokawo ku bayimbi nga abayimbi bamenyeka ne microphone bamenyeka ne saha omulaye nga bonna bajja bamenyeka nga sound mbi kintu kiganya omutindo gw'abakadongo kamu bano abayimbi bakadongo kamu balemeramu ekyalo bagana okumanya nti music wabwe is both corporate and local bo bategeka balisubira bali kati kankugambe kapo mu bayimbi bakadongo kamu benkyala byabamaanyi kapo wamaanyi tamanyi bawalukagga kapo ate afuna abantu okusinga bawalu mu bukadongo kamu omuntu asinga obutafuna abantu ng'ayogera boogere yewalukagga ayisoka nakikubye bakwogerera abantu bambozi
Nembo bantu abalina amanyi mu kadongo kamu muganda wange gasobola kwambaza omuntu engato bamuyita kapo bamuyita sebata ne kibijigiri afuna abantu mali yalinga Vincent seba kwati yabiwangaliramu sekati yafunanga abantu banyi naba kukilemera musinga kati yakula kizibu nnyo muyimbi wa kadongo kamu kwambaza abantu engato ngabambaza nga kapo kalate kapo yadira local knowledge najiteka mu urban knowledge kataina all classes of people naye abantu abasinza mu kivulu kye bakadde abakaziwe kapo kaziwe kapo nalabye y'abantu bakadde berere abavubuka tebabaddeyo bangi era nenga ate level y'abavubuka gyafunye eri mu mala kuba kata is a bit mu urban mu akwata embera gyakulira mu kyalo eyoko kama semi urban eyoko kama amayute simanyi twasinanga amazi ku luzzi simanyi twakolanga ki naja najituuza mu bantu that's why nti kapo wa mulembe guno ye muyimbi wakanoka mu mulembe ki owo mulembe guno kakati performance wise omuntu yakubye show kino mumpulirize bukasanze nkyogera number 1 eyabadde agenda okuba show n'emirambo gizuukuke ne bajjajja bazuukuke yabadde King Saha tukiriza tugaane abantu babadde banna manyize mbera mukugeya mbera mu concert natudde bwenti mabega sayagadde bya butaala sayagadde kabampane zemba nonya bya kugeya nalabye manyi g'abayimbi sagala abayimbi munyiige nze bampita bajjo mukasa bazi kaseta bajjo soko zike ku disclaimer nze mukasa alifunsi bazi kaseta bajjo mukono okyamira ku midala jambizi amalalo bagatunda wasigala watano ku 10 n'amalalo sima cementing gakulukuta n'okukulukuta era kuzaba naye kati emidala bagijeewo nalaye batunda wa abaana bazaddewo kakati sijja kuterezaawo njagala nga enfure mujje museke mugaye bajjo tayina mbenga jjo sobala kati museka kali yange njagala mutandike kusekera ku bajjo mbadde nkugamba number 1 artist eyabadde agenda okuba show n'emirambo gizuukuke yabadde King Saha yatuse ku stage n'abanga abantu abalimu esanafu Mansul Semanda era kyajjeko King Saha ate kutandika kubuukira kasolo awo nawo tujja kutuukawo tugendewo katoba tugendewo mu maaso yaga kuwulira bato ya kasolo namba 2 mu baakubye show ya kapo emirambo ne gizuuka bamuyita Haruna Mubiru kisoke kifansalira Haruna Mubiru yakubye music artist music ntule eri kulaba yakubye music abakazi ne beta kule sanafu olikuwa structure ya bembi kubulya structure ya kapo nga kivulo kati nsigira omuntu atalabye show ngati nga goli ku radio show kati bajjo kaji kunyumiza enzo omulimu gwango gomuntu okutema ate maki King Saha yatuse ku stage kagata eddobozi erinyuma ne kagata performance ne kagata music ekigenda okusula King Saha kidamu watere esonyi wa ntalo iramu omulogo ye nalo gasaha amulogera mu kulemera mu politics na ntalo politics mubi nyo mu music is a business oyimbiro wenyale oyimbiro we FDC oyimbiro wa DP politics ona aquaffecting nyo there is a certain class of people etagoberera music kitwale ngo mulimu ekigenda okusumbwa Saha mu bulamu bonna kandi nageza nalemera mu politics n'entalo Saha agenza abalukira mu politics kubanga abayimbi bantu basula mwe bakaba ino kubanga bamuloga kubanga bobala nola bakati Saha yemuyimbi aliko number 1 artist kugambye nkidamu Saha yemuyimbi aliko nakauka naye kati empisa ze entalo ze ogana okuba music is a culture music babala mubale oyita wotya music you must be pro people pro all people pro all njogere ntya ntijeyo ntya Saha must be pro all culture pro amawanga gonna bakiyogera bata mu luzungu pro all culture pro all religion pro all political parties mbwa ebina bya ofusi byonna go bimalako ennaku amadini gonna go gamalako ennaku amawanga gonna go gamalako ennaku kati nyamba akaawo nani partisan oyo mwana kalikera nabira nani partisan East and West Saha is the one of the most talented artists in Uganda iramu Saha manyi kimufude wakabi Saha Uganda wano yasinga amagezi ategeera Saha Mansul Semanda wali omusimu gumulinya bulinya ku stage Saha ina reasoning Saha is a typical businessman. Tomukubira simu najerega sente. Talinga bantu Luraban excited artist. Nina milioni 7. Saha agumanya ati bajjo chali wange ja kumukolera bwenti. Wako si chali wange ngenda mukolera bwenti. Saha knowledge. Yes, Saha mugezi. Sibanti mujjako. Awo nawo tugenda tuka huko kasolo. Kakati mu Uganda yote bakulimbanga. Babakomuza ngo omuyimbi aliko. Omugamba ngo omwana wone kitaawo. King Saha number 1 artist mu Uganda. Saha wenu. Okay. Awa amugoba mu audience. Amugoba mu audience ayinza kuba oba atero igi. Ate kapeke. Tanatoka mu level. Kapeke test tanatoka mu level ya Saha na leigi. Saha ali mu level zize. Saha
ni leigisa wenu leiga mugoba saha number 1 leigi number 2 mu audience zomanyi wemba ngambo muyimbi asinga ngambo muyimbi ayambaza abantu engatto baida ngambo muyimbi abakomandinga abantu kakati ate leigi kyasinga kusa is a bit corporate mu leigi no womuvuma mutima gwo mu byasirika yandabikira omutima omubi kati leyiga asirika tadinga saha is not open minded era omuntu yenango yagala kufuna sente mu abayiga endongo olina okumenga sure nga opangisa saha ne leyigi ye muntu abagenda okufumita ekiso n'aseka naawe kakati kingi saha mu Uganda mukkiriza abayimbi sagala ntalo naye kati zendiwo kwogera mazima ne saha ngenda mugamba ebikyamubi saha yenambe mumukkirize yatuuse ku stage yakapensa nafune zirwana inabadde wansanafu abantu nebabanga baliko ensanafu nebabanga baliko ensanafu saa yatuuse n'ensanafu ne zijja kati omuyimbi ataligwa mu Uganda nkiddamu bamuyita Aruna Mubiru Misa Kisemakula abayimbi ba bandi bano bakola omusingi nalabya Aruna Mubiru yazze embeera n'ekyuka sweet melody corporate and local banyambati ye sulasa ensina egweddalu yaunga tikati bazigula wezi kulaba nkulinga nkulabeko nango olwaleero eno sigiri yennyini zinabadde mabega mu bakazi nga bonna abakazi ne beetakula waliwo omukazi yanywezezza omusajja nga Aruna ayimba namunyweza namunuuna ekyenyi ne ngamba mugakwetana obuseegu ubuuza twabadde ne makona ekibino byenjoga ne benyweza kakati Aruna Mubiru kakati ate omuyimbi gwe nabadde simanyi nti naye tali gwamuyita Hirudamani ekintu ekiyamba Hirudamani tatutumuka tagwa Hirudamani amanyi Katonda yaze n'agamba yawe erinnya lye mu buli mbeera wempita bbade nga lwaki oyomba nga Hirudamani ate kakambadde bulungi essuuti akavubuka tekagenda kulwala siriimu kubanga ndaba kali corporate nnyo kati abakazi balina okuba nga bakaagala nnyo ka Hirudamani ati ze nkubuulira nsigira abasoga ekifaananyi yasubiddwa yabadde wakaze nga kali mu suuti nakali musudi kayo music kasazo tule muluyimba ne kayimba yawe erinnya lye kaso sala wana kaso sobe kati mukama ye provider wadde toyina promoter ate kayina do yenda dokita wadde kulamba abayimbi abakoze byafaye wa saha number 1 saha number 2 Aruna Mubiru number 3 Hirudamani ate mune number 4 yankoledde obulungi abadde n'omusawo omuganda kibijigiri so artistic ndiwe kisuka ku live band nakubi kakati kibijigiri yazze naye yakoze bulungi nyongerayo ka balance kakati ate omuntu Katonda gwe yajjako ekisa nakkiriza nti lubaala asiba nakkiriza nti sitaani mubi bamita Asani Ndugga olunaku yagamba Mukama nti ekyasula Asani Ndugga nzimanyi sita biduduma olunaku yagamba nti Mukama nti kula omugugu sinze nakutuma n'abanga alagira Katonda yamujjako favor yazze n'ayimbaga lubaale nga ndaba abamu abategevu bamulabanga yagweddalu naye yabadde ne audience y'abagwagwa banne nga bali muwagira abawagira omanyeba n'abantu mubivulu mujjamu abantu abafuuwa emmindi abalogologo nga ndabe bakuba naye nga Asani Ndugga namulabye nga omusajja mu Uganda olwo Asani Ndugga baluga muloge kino nkiddamu omuntu ampulira ku leediyo ya Busoga nze saagala kwogera byagala kuwulira kunyumira okwogera mazima nalabye Asani Ndugga nga Mukama yamuggyako favor gwe muvubuka ampuliriza ku TV Katonda yagaba favor Katonda nalabye nga Asani Ndugga alinga yagweddalo ngayimba simanyi bw'otuma omwana emizimu simanyi abawala Bushami mu Lubaale nga ndaba mbu simanyi jjajja Ddungu simanyi jjajja naye baayita ne bajjajja baayita bennyini baafa bajjajja bagweddalu bajjajja bamawe baawunga kati gwowana otya emizimu musho ya munno kati amanyi nti ate kapo ekyaleese abantu kapaatya Katonda ekintu ekyawula kapo ekyamuwa Musa kwa Abudumulasi kapo tawanangako Lubaale mu kamera kapo tawanangako musawo Muganda ekyasuula Abudumulasi kuwaana basawo Baganda nakino kakigambe bino ebintu bibati sesaka kogera mwagala kulya abagala muyombe nze bapita Professor Bajjo togenda kundiisa tompa kyakulya towerera baana bange lwaki kapaati tumuse nnyo buli lwengoberera kapo awaana Katonda n'amaanyi gonna agaza wa Katonda waliwo omuyimbi oyo yawanje Katonda waliwo omuntu yabadde Katonda ba David Kabanda tomwagala naye yabadde awa Katonda ekitiibwa yankola ki abasinga ngalabye interview ne direct shot nga buli kimu akiza wa Katonda kimala Katonda kakati nalabye nga gwe muvubuka gwayagala okuba successful yenda ino Katonda nze Mukasa Alifunsi toyiminanga mu kamera n'otandika okutyobola Katonda nalabye ogusajja okugenda okugweddalu ogusajja gugenda kuvunda obusajja guvunda envunyu baguyita Salongola Duzitta gwakutte Bayibuli ne gugikuba emigo ne gugirinyamu kino bwe mbagamba omuntu yasembayo okwata omusaalaba ku lumbe lwa Baby Deo n'agumenya Jumba ne mukazi we nabe ebizibu bye balina
omukazi yawanga ngokambwe ebyumba biruma ono bawa alinga yagwedda buli omanyira Katonda kakati alebe kusema kuita gusalongo laddu gutta simanyi laddu zitaga kulinnya mu Bible naye yagadde okaba nagambye ekimu nakikomandiza ngo musajja wa Katonda nengamba mukama sasule ekisajja ekya according to yowa walona omusajja wa analysis abera nyene n'oludini yefulanya akuba Yesu naye ali kumalira babinonze byogera ndi ku TV ndi mulamu oli najja mu kamera ngaliwo kumanyira Yesu oli akwata kitabo ky'abane kati nzula siri musiramu ndaotibawo siri musiramu I respect the Quran with all my life sisobola kujoga Quran wadde gikwatako buli muntu yali amanyidde Bible ya kugigema kuti musango ayo kugityobola n'okukwata ku kitabo ky'abasiramu ogusajja gwakutine gulinya mu Bible bwe guti kushaka zwe kapo genda akakiripo katambula tiyagulinyidde ku show oyo omusajja wa malango bulungi muje muntemeko omuntu ku City Square nze ekyogedde mukasa ndi musajja muganda owadde yeddire ennyonyi oyo wa malango bulungi yali mu Bible nali musada mulokole yakubye Bible emigo oyo wa malango bulungi mujanga ne muntemako omuteba na Uganda nze tali muntu yali atiyobodde Yesu tali muntu yali atiyobodde Allah tali muntu yali asobodde Katonda mpata namala bulungi kiwaba Hiludamani emirembe basinza Katonda Hiludamani lwaki tagwa omuntu ng'oli mu Katonda toggwa ne watu bakula ne tokola ki Hiludamani yakute microphone wa kapu n'olabira ddala ekitibwa kya honorable n'olabira ddala omuntu aliko feva ya Mukama ne waba mwenzi sifaayo ne waba akola ebibi bye sifaayo naye Katonda yagala nnyo abantu abamusuuta mu kamera bosi tula erinnya lye ekyafuula Hasani Ndigo omulalu kubanga yeeteeka mu bintu ebivuganya Katonda Katonda muliro tebamuwangula njagala mulabire ku basamize bonna ab'amaanyi ebizibu bye balina njagala mulabire ku bantu bonna abasinze emizimu ebizibu bye balina bwe muvubuka kugamba ebigambo bino nze mukasanze sirogangako sisamirangako sifuwanga ku mindi ne Mukama ampadde emirembe ku nsi ebintu bye nnina ku myaka 35 mazima gabadde maanyi ga Katonda amina nze saawa zino tujja nsibirako wano biliyoni bino ebintu byenna abantu balina bifunira ku myaka 5 kati nkubulira ekyama ky'okwagala okusumuluka okuva mu nsi nako gy'olimu togattanga ku Mukama Katonda wo Katonda gy'ali ebyoteeka iramba Katonda gy'ali nze mulabyeko ng'akola n'abantu abamu abeerijja Katonda kobenga owa analysis mu kamera kowenga wejja ngayagala abantu bakwane nga olimu okityobola Katonda mukatosobola kumalako you rather be poor you rather die kati nze nakolako endagala kati Geoffrey Lutayo y'omulaba ngenda kunyumiza embuzi ya Geoffrey Lutayo ne Kasolo lwakubanga semiramu mingi kibijigi tumumaze omuntu omulala yakoze gudu kasoka kiso ya kapotu yudde ku Sahane Kasolo omuntu omulala yabadde ngenda ku embuzi ya Lutayo tutuke ku ya Sahane Kasolo kiko kati nchaginze ndika amasanyalaze mangi nkwata kino Prince Amira yakoze bulungi Princess Amira yakoze bulungi ne Honorable Kasolo yali misiza moment ekintu kyendebaza Honorable Kasolo kwagala bakazi be mu public nesimanyi ngeri gyagabizamu laafu yamubeera mu maaso yabeera mu laafu babinalabye Prince Amira nga yayandira omukwano Princess Amira nga akwata n'akagalo bwe kati yakoze bwati akagalo mbali mu laafu waweweeta omukono bali mu bisamu gani neze simanyi Honorable Kasolo mutima Katonda yamuwa emitima 10 kwa bwabeera kwa Amira olabira ddala nga laafu ya Amira bwabeere wa Dr. Aisha olabira nga Dr. Aisha yaliko bwabeere woli golayirira kati omutima ogagugabanya atya ate munange simanyi kyakola bakazi abo simanyi kyakola bakazi abo buli mukazi amwagala kati Kasolo alina okuba nga asiba ku mwanyi na mulondo Dr. Aisha waliwo abalala tamanyi naye kakati oba omutima agugabanyamu kanalabye Princess Amira yakoze bulungi ngali muweweeta kwatalabye Suya Kapa abayimbi abasinze okukola obulungi yabadde Saha number 1 Aruna Mubiru Hiludamani Kibijigiri Princess Amira zebe nalabye kati side y'akantu waliwo enafulumidde ne Kasuku yakoze bulungi Kasuku ali multi talented mu bantu b'akantu kkiriza ndi Kasuku is talented yakoze bulungi ne Bashalumu bakoze bulungi ne kati Kapo kino kimwe ekyokuyiga agende maaso okweyisa obulungi mpisa okutya Katonda okutalwana okuba n'empisa kubanga ndaba kati music abadde agudde can you imagine industry ine ennyimba 2 nediriwa ine oluyimba lwali yenisikindo bayita ki simanyi naye kyangamu nga nkyasobola bakita bati agalifa oluyimba lwaluyita ki agalifa kati mati ne bebekulu yakata yakubya EP bagitani ali nyamba playlist EP kakebere ne kuliko oluyimba lumu oluyinza okukwata baluyita kakebere ate kigenda okwasa kakebere nti yataddemu sloganize nti gwegundi alinga alumba nti gwe simanyi wazimba muntu bazima jja kukwata n'agamba oli gwe laki oli akakola olimbuzi kati manyi oluyimba lutunda ki kati ng'oluyimba lw'omugenzi Paroti nentagala hiha nentagala ne wampito mizimu gy'ekika kati kirimu ekigambo kimu ekikola oluyimba just one word nentagala kakebere n'ekyangamu nga nkyasobola kati kano imagine tuyina ennyimba 2 music abadde agudde
Nezi no kansi nange ndakutegeka yo concert ngenda kutegeka yiri Namatovu. Naye buzibu bwenina Serena tabanajimala jizimba. Njagala jongera tujikolenga mu 10 nga ngabutandika. Serena ejja kubewedde kubanga nze Namatovu gwe mmanyi. Tosobola mutega mukafo katono kalinga kasenda nga bwe kali. Sera busere tickets odize ku mitwalo 2. Bayinza ato obutajja. Bana Uganda bazibu. Okay. Bo musabe mitwalo 2 atayinza obutajja. Neka katosobola kwata mukazi brand ya Namatovu. N'okaba amaziga kubanga Namatovu kasenda katono nnyo ku ye. Okay. Kati balina okumala innovation waggulu. Tujikola mu 10 kubanga batuge bajimana gwa munalo bawayo omwezi. Okay. Ne banga bagikoze eki? Bagikoze bulungi kubanga Namatovu munene. Munene. Kakati omuntu yabaddayo mulala yabaddayo nokuba kusoya kaposi ne yayimbe Misa Kisemakula ate bandifudde bufi. Papa Misa Kisemakula abakwata kazindala abantu bandifudde mayinja yo mulaba aba kakati nalabye igoze eno yazimba strong band David Lutalo mwera bina yakoze bulungi David Lutalo yakoze bulungi Sijalala yakoze bulungi kakati omuntu omulago mwasubiddwa kusoya skapo yabadde David Gundi Misa Kisemakula TID nakiriza nti bandi bakibanda mayinja bakola ekintu kyabwe kigwa mayinja Aruna Mubiru Misa Kisemakula Jofre Rutaya Irene Namatovu Kusasira Molini Nantume ne Stesha Mayanja abatubaddamu Eagles production ate tebaligwa they have a strong musical foundation for all time kakadongo kamu kakati so yakapo conclusive nze njajwa engere ebimaje byavuddeko njajwa 75 kapongo omuntu muwe 80 yayambadde bulungi nagezako performing kwa kaposti zote performer ate ne si alina talent etiisa naye alina ebigambo ebikola ki kati kapongo omuntu namuwadde 8 so yenajwadde 75 security yabadde nnungi teri n'omugwe babye kasimu Okay. Nasanze abakazi era ndoza banyizo kwa ku TV bandaba. Bagambye bajje twagule meza za phonetic netuze nga bamanyize ntegese. Juke bandaba ku TV bagamba bajje mutubbi. Muna fyaga de kubabba akafoka ekato. Era kaponja kala akole statement yetondera abantu. Abantu abazze babadde banje okusinga babadde munda. Wow. Ekyo nakoma kukira bakwaliye ni sikini kati abantu babiri. Nkidamu nkirangira ku TV. Abantu babiri abalina likodi y'endongo wano. Ali ni sikini ne kaziwe kapo. Okubinga abantu kuba ali ni sikini yafuna abantu sawa 12 ngekivulu kijjudde nga bagoba abali ebweru bali basinga bali mu ndobungi kanne ku kapo wekyabadde kapo 70% y'abantu balabye endongo tebalabye eki ndongo tibali conclusively kapo show yabadde success nga ukalikola conclusiveness nikwenda firo wale kusaha kakati saha ne kasolo nako lwambedde mubi abambyogere tutandikirawo olikukola conclusiveness ndi musajja mulokole tutandike nafadde ne meeting ya Irene Namatovu ne bawe Jofre Rutaya olwaido ku Serena ne tulanga tuli mu kutema ntoto kwa Serena yatuyise ne tugamba bagenda kuba tebana malakivo event ya Namatovu wekola ki we nabererawo dumpita bawe Rutaya ne yabadde n'omuwala na Irene Namatovu nga tukola meeting yaffe tuba tumaliriza okukola meeting tugenda Serena eringa gibanywera sigala je ntero tulane Rutaya nani ndiyo tugwa Kasolo Aruna Kasolo nga atudde n'abaana be kiri kye nalabye sagala kinyumya Kasolo woli we nawe egendereza botoli faddogo abantu bajja kusabira essala embyo bone Jofre Rutaya musajja asinga obusirise mu nsi Jofre Rutaya musajja yewe ekitiibwa olunaku kingisa lya mukoze eki Rutaya yavumye Kasolo Jofre Rutaya okumala essaawa namba Rutaya nga nonya chupa na mayinja kuba Kasolo ku Serena Jofre Rutaya nze kiri sikirabangako Jofre Rutaya kataage Kasolo. You're breaking the story about bloggers bali kubaja kwa. Angambe Rutaya nakaba amaziga. Olunaku lwajjo mu bulamu bwa Kasolo lwa kyasinza okuba olubi. Friday. Ngasina tuba kukya kingisaha. Friday wemba nimba mukama anzite ngandi. Kasaka alikuja wakazi we kapo. Njagala mukama onzite wemba nakiza sirimba ate sikosa kabanga. Nina Bible wano njikuwe olaire. Mukabe tonkwasa Bible mukambe sirimba gwe kubira Rutaya omubuze binjukira. Rutaya yabadde ayina ekintu ku mutima. Kiruyi. Nga ayina kansa ku mutima nga bwasanga Kasolo asuno muyira amazi agokya. Yamubuza musajja gwe nakola ki lwaki wefuula Katonda wensi nga boyina abaana nange nina abaana lwaki wabba obululu bwange ali mukobe abaana be bali wale ensi yonna era ababino binyize ndi musajja mukulu sikyasala ebigambo ate kati ze nsala ebigambo Rutaya yavumye Kasolo okumala essaawa namba nganza omusajja omukulu nakutte Rutaya bwenti ne mulimbalimba ne tutambula nga ndaba agenda kukuba minisita bamusibe Rutaya nagamba ne nandi ne mbera mukomera bajjo ngena kubera nga ndi musajja fune nga nkozeyo Kasolo ekintu kakati ze kiri kye nalabye anu wetuli tona mati nefujjo natuse kisera nenkankana ngoli sasira sirabanga ko Rutaya nga yewaddeyo okufaaleke n'abaana be ne byayina bwe yamaze omuvuma Rutaya nagenda natulika amaziga ne gakaaba nempulira ensonyi nangamba pressure erinnya weegenderezanga nnyo abantu abasirise
Kasolo woli wonna genda ofukamire mu maaso ga Mukama Katonda buli gwali ekoze ekikyamu wenenye kuba oyina abaana sagala bikolimo by'abantu Honorable Kasolo bikate baana baba talina musango abantu balina obusungu ku mutima abantu balina omukikolimo enensi tugenda girekawo ffenna natunulidde Kasolo ennaku nenkwata nentunulira lutaye nzabadde mu kaseera akazibu bonabona ono nga nina obutakkiriza lutayakola mu kisyamu ku minisita nga nina n'ekisyamu n'okuprotectinga Kasolo kuba lutaye walino singa yakutte abakufuna jinja eibalenga likumpi awo bachupa ejinja jjo abakufuna jinja oba eccupa lutaye singa ali mu kkomera naye lutaye yangambe nayo nandi musse ng'ensi yonna eraba nandibadde musanyufu mu kkomera kitegeeza omuntu oyo bawamukola ekintu kitegeeza Kasolo ekintu kyewakola minisita Kasolo ekintu kyewakola watta future ya lutaaya lutaaya wamuttako ekitundu is a dead body moving atuyagala kukabaki amazima gano lutaaya yagambye Kasolo ekigambo ekyasinze okunnuma yagambye musajja gwe weefudde Katonda w'ensi eno naye waliyo Katonda mu ggulu ajja okukulamula amaziga ne gatonya nanga ate nempulira ennaku kakati bwe twavudde awo ennyini kuba nabadde ngaaliko omuzimu ntuuka mu kivulu kya King Saka Honorable Kayemba Solo bakazi w'ekapo babuulirira Saka agenda ku stage nga tumanya azze kukola ki kuba Saka yazze kwani yazze kwa Haruna Mubiru yazze kwa Haruna Mubiru Saka nga ajja ku stage naye Saka emabegako yaŋŋamba nti bajjo bammanja amabanga manyi mutulaba mu kamera tuyina ebizibu Saka akolereza Saka ekikola kyakoze kibi nnyo ate nekinjogera si nze manyimanyize bwe mba mpa analysis nze bajjo mbeera both sided kuba Kasolo simuyinaako buzibu Saka simuyinaako ki kati nga nabadde njumiriza Saka ya lutaaya gye nabaddemu nti Geoffrey lutaaya Saka gye nabaddemu ne Kasolo tutudde kuseera tutesa kusoya n'amatovu tugudde mu Kasolo era lutaaya kyemmanyi bwe yamaze okwatulira Kasolo n'atulika n'akaaba ekinugunugu ne kikendeeramu kakati bakazi bakapo babuulidde Saka kubanga Kasolo yabadde mugenyi wa kapo era tumwebaza okuwagira ogula emmeeza naye bw'obanga ojooga omunafu wakati Honorable Kasolo y'ow'amaanyi mweno Saga yalina obuyinza alina amagye minisita mulamba naye ndowooza Honorable Kasolo ayitiriza ojooga abanafu balina engeri gye beerwanako Katonda gye yabawa nti omuntu yenna omunafu nze nabadde ngenda kuvaayo nvume ennyo Saka ne bwe neebase bwe nti nembuuza Mukama abanafu beerwanako batya ompulira wako kubanga omunafu yonna engeri gy'ayinza okwerwanako kwekozesa available means kubanga Saka ajja kubuuza kale nakoze empisa embi kuba sitoti yabadde ya Saka yabadde yakazi w'ekapo naye kati wabadde oyagala bajjo neerwaneko ntya Kasolo mwagaine wa kubanga bwe yasazaamu ekivulu Saka yagwa mu mabanja nakati akyasasula maki ate ne Kasolo agamba Saka yali ajja kummalawo kyotera era ne Saka kyemugandisa alina okukendeeza politics mu music agamba mbakukiriza kivulu ekyo kubeera sikyotera Saka yali ajja kukola ki naye ate ne Saka wamulekera enkovu scars ku mutima long lasting scars kwegamba nti ali mu kusasula mabanja ezo kyo mulaba Saka ayimba okumu asasula kivulu Kasolo kyakola ki bajjo naddayo okusoma ku university nvumirirwa ekikolwa kya primitivity nvumirirwa ekikolwa ky'obutali bugunjufu naye ate sometimes omuntu wasobola okufunira breathing space kiringa kusanga muntu mulogo wako n'omwatulira n'ogamba kale omusajja kasita mwatulidde kati Saka kye yakoze ne lutaaya kubanga Kasolo ebintu byamutuuseko olunaku lumu kati ngaawo nze nentegera nti wano waliwo abantu beyakola ki kati Saka okujja okugira Kasolo yalabye nga tasobola kwebeera